Amina. Nze ndi musajja wa Manchester. Ndesaba Mukama awulire essaala zange. Amina. Nze ndi musajja wa Manchester United. Awe kyogere nange ndi wa Man U. Kama ulira tuli bubi nnyo. Mukama ulira. Ekyamagero kikolebwe ku ttiimu yaffe. Kijakolebwa mu linnya lya Yesu. Yes, Kwira jangu nawe wegatteko teweebuzaabuza. Tuwera. Mbadde nsaba Mukama mu nsi muno. Lwaki ettiimu yaffe ne bannange badde Mukama akwegayiridde. Wulira essaala zange. Mazima. Batukubye. Mazima. Mwe ekimu ky'ekkumi kya musumba mukirekeraawo. ne bannange Ne tukyusa omutendesi nga tumanyi ti n'ekizibu bwekooki. ne bannange Ate ne batuwongera otukuba. Mukama wulira essaala zange. Pastor Bugembe yagamba Mukama tawagira mipiira. Kale kakati kyabadde tusaanayo kusaala bwetyo katulabe kwa Christmas twagirya bubi nnyo. Bwe tutyo omwaka ne tuguyingira bubi nnyo. oba singa batwasigala ne kawala atuuba Bwe mutyo mutandise. banna atono ngaakubwa nnyo kati oyo omwana peyini yenjiwulira anizo nalabiranga nnyo naobeera nnyo omupiira nga bakuba ttiimu siwuliriza pikke ku makya kubanga kati olaba omuwuliza wa sports abana abanegundisiza sports nnyingi nti pikke si weemu kitundu wava ku pikke oba ku bbiri ono yenka oba yenka wa bbiri sipina wayo nga siwuliriza then waliwo ekyenkya ekyawano ku CBS kakati kati sports guze gwenjogerako ngaawo owummulamuko Kalasa Mayanzi n'owuliriza Maaka n'ovaawo Buyondo yakolanga oba ku mukaaga kitundu ku Ssuubi Ng'oli awo noonya bizibu. kati ono ali ku Bukedde essaawa zino bayita jjajja ndoza yalina ak'omwenda either jjajja yalina ak'omukaaga ekitundu nga Buyondo ali ku k'omwenda then ng'olinayo Lumansi awo naye naawe wakati awo lube neerabidde awo kati awo wonna tolina kyowulirako Nga bayiwamu nnyo mu bbwa. bana oyinza okulira ng'ofa kati omwana kyayogerako peyi kale twongera kubabuuzako amakyago nakola mugamba muteeka nsubire nti muli bulungi yonna gye musinzira okubanga ate mutulaba twagala kwezi banaffe ba Palmville Junior School ne Pre-Primary School omuzadde bannanga abaana mu abagenda owandiisa abaana